wano wetusinzidde Tash okunoonya kubamu ku mu myaka 3 ebimu ku Beene byakoze kwe kusiima okitegeera asiimye embracing Ugandan talents, Ugandan music industry. Abaana ba Uganda emiti emitajagadde bingi abaana bye bayiga naffe betuyize. Yandibadde akola ebintu bingi nnyo naye olaba akwata obudde n'agamba mwe munnyimbidde bulungi amasimbi. How much does this mean to these people mu myaka gino 3 be ba celebratinga ng'abasiime ba Beene. Okay, mbozi ya papa hiyo Jerry. Kintu kirungi nnyo nga kintambuza bulungi kyanyongerako ekitiibwa kyanyongerako obukakkamu ng'omuntu nebwembanga waliwo ekinsomoozezza ng'era omuntu nga nzijukira nti ndiko omukono gw'omuntu omukulu gwe yanteekako nga nzikakkana nga neewulirira. Njagala okutwala omukisa guno okuyozaayoza empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Masomoki taata yogayoga okutuuka ku kiseera kino myaka 3 olamula ntebe y'abajjajjaabo era ng'otambuza Obuganda. Kitaffe weebale nnyo okutukulembera bulungi, weebale nnyo okutulungamya obulungi, ne Mukama yeebale kuyisa mu bintu ebingi okusomoozebwa okungi kubaddewo naye otulaze naffe kati tulina ensonga lwaki tuluma kubanga omuzadde kweyigira naffe kati tuli bagumu nga mukadde waffe. Mukama waffe yogayoga okutuuka ku lunaku era tuli basanyufu tujaguliza wamu naawe. Mu kaseera kano tutuukidde ku myaka 3 nga gwe omu ku basiime abatono be tuyinawo. Ekintu ekyo ennaku zino badde nkirowoozaako nnyo nenyafumikiza nena nti Ssaabasajja kimukyasobola okukolera omuntu nga kinene kwe kumusiima. Ssaabasajja bakusiima asinga abantu bangi abandadde bakusiima. Ssaabasajja bwe yansiima obulamu bwange yabukyusiza ddala nnyo. Ensi yonna amaaso yagateeka ku nze. Tasiimye nze nzekka naye Ssaabasajja bakusiima owulira ng'asiimye ggwe wekka. Ekintu ekyo kinkoze obulungi bungi, abantu bangi batuuka gyendi banneebuuzaako ebintu bingi olwensonga nti Kabaka agenda okusiima ddala bamuza okulaba nga olimu ebintu bingi okoze bingi ate okyalimu bingi era okyagasa. Kati Kabaka wayenda wamu omugaso ensi yonna wabamu omugaso nkisanyukira nnyo kitiibwa kinene. Mu ffumbiro waliyo ekiriyo? Effumbiro lirina ekintu ekiriyo kyenawa n'effumbiro kyalifulumye CBS nekuba BBS egenda kukuba kubanga amatikkira ag'omulundi nga tujjukira omulundi ogwa 30 ekiseera Ssaabasajja atudde ku nnamukubi y'abajjajjabe kati emyaka 3 neneetulako bwetuzi nesibako kyenkola mbanga nebaga nti okaabira mu bikira era takutugidde mu ngalo nofunula butunuzi kintu kinene mu luzungu kikuba ti event nnene nnyo. Ssaabasajja Kabaka Katonda amuwadde obulamu owangalidde ku Namulongo. Omusinga Bassekabaka bangi tuwulira okusanyuka nti ffe tutukiddwako entuuko z'ebiseera bino nga tulina Ssaabasajja naye kyolimba wendi era nalutumya erinnya tujaguze asatu. Mukama wange Ssaabasajja twebaza Katonda olw'obulamu bwo. Katonda tukoze bulungi eyakutuba n'obeera mu mulembe gwaffe otukoze bulungi abantu ab'emitendera gyonna. Webale kwagala abaana bato nga bayamba abavubuka n'obakwasa omulembe abantu abakulu n'obalwanirira nnyo n'ozimbira abakadde abatendera bekaluba n'obazimbira amayumba. Ssaabasajja tuna kyoto tukoledde tuwulira essanyu tusanyukira Katonda okuba nti akutuwadde n'obeera mulamu. Tukusabira emyaka mingi oyongere okuwangala emyaka kafukumi oli ku Namulongo y'abajjajjaabo ng'olamula ng'ebisola emisango egy'ensonga. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Okay, ndowooza nammwe mukirabye bulungi abantu mwenna we muli Obuganda bwonna busanyufu. Tuli basanyufu, Jackster musanyufu, nawe beera omusanyufu era tukuyozaayoza Beene. Mukama akuwanga. Twetolemu katono nnyo tukole kuseeteza bakama baffe bwe tukomawo. Ate bagume obulango bujja lwaki program etambula. Mwebale kutwagala.